Newodayo gwakusatusenga yakuliza Zach Maya kulweno kagudde kuyayagala Sebo yegwe atukube ebifaananyi ofunye emmere taatawange weefeeko ng'obudde bukyali. Anko wako zote mwebale kwetikka mwebale omutima mulungi gwe mutulaze tweyanziza nnyo basebo tweyanzeege era bannange nze sirina kyentenda bwe ndaba nzizeeyo Masaka abakulu bonna nja bagamba ekibadde eno fenna tubadde tetusuubira nti kigenda kubeera bwekiti naye okubituwa mu bituwadde banaye tweyanzizza nnyo naye mwana wange yasinta ebintu tubirye bannange Nedda otyo tetubirya soke kubisabira then tubirya mwana badatu Mukama kwebaza olunaku luno kwebaza essanyu lyonna lyonna lyontuusizaako leero kwebaza okumpa omusajja omulungi n'atanswaza nanondayo mu bangi bonna bonna wawala w'e Dubai nalondayo nze sinta waabwe siimye nsiimidde ddala mwami Isaac neyanza we bali kunjagala nange nkwagala Mukama nkusaba otukwateko olunaku n'olugwe bulungi neyanza mwena mwena abazze Mukama yeebale bakuuma mu ngendo zammwe nga mujja era abazzeeyo bulungi abayo buli kimu kye musinga okwagala mwebale kunjagala mikwano gyange mwenna simanyi kyabakolera naye neyanza mbagala nnyo bakuntoboya omutima gwange saba senga wange omulungi webale kujja okuva e Masaka yonna 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 Mukama akukuume ng'oddayo akuwa buli kimu ky'osinga okwagala ku mutima nkwagala nnyo 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 maama wange musabira awangaale
paka ku lunaku luli eryo olwakadaali. Sabira kusaidia abamayanja neyanzege Mukama abayo buli omu kyasinga okwagala. Nsaba mutambule bulungi nga muddayo, Mukama abankuumire. Sina kyensobola bbawa naye mbaagala nnyo. Sabe nga mpita mu linnya ya Mukama waffe Kristo. Amiina. Tetunajja mu butongole kumanya bamaama bameka naye twategedde nti teri mwana mulungi anyirira nga talinaako maama. So naffe twategedde nti ekyamazima maama alina okuba nga gyali ne tuleeta akalabo kano onaakatutuusiza ewa maama. Era ne bino byonna bigendera kuno paka wa maama nga nti tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ffe tusaba kimu kyokka, Omukama ayongere muwangaaza naffe tusobole okugabana akatono konna ke tuli batufunye. Weebale nnyo weebalire. Biri mu yo byonna biwaaliyo gome mu basajja bonna mu nsi muno. Satulanga enkwe z'amakaago naye ng'okulembeza Katonda, kubanga mu makaffe gy'ojja tuli balokola ate tutuse kukulembeza Katonda yekka. Nyabu Jacinta Isaac akaakutulaze ggwe ewaffe tebakyatulaga mulala. 5 tanula ku lubu lw'ebigere oluvannyuma lw'emikolo emitongole ojje olabeko bakadde baffe okuba bakwesunga. 6 kangavulanga abaana era obakulize mu ddiini kuba abaana ababuyabuya bavumaganya ggwe maama. 7 senvulanga okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala erera kubanga ekyamazima omukyala gw'empagi mu maka. 8 munayagalananga kubanga ekyamazima ffe waffe bataata bakkiriza era munayagalananga emirembe gyonna kubanga abazadde ffe bakkiriza. 9 mwendabirwamu y'omukwano mu nsi yonna era abasigadde bonna balina batandikira okukoppera ku mmwe. 10 mwana muwala Jacinta kuumiranga ebyama by'amaka ne balo kubanga ekisinga okumenya amakalu balugambo nakwerogozayogoza eri balirwana abo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. DJ Nkugapi Selector Sebo kitange kwe kukakana kwansi. Sebo kitange ombuuza nti ddi nga wekiri mu buwangwa era ne mu nnono nti oba oli awo tetuukomenga ku mukolo nga guno. Tusaba nti Mukama Katonda w'aba atuwadde obulamu ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omunaana 2024 tugenda simbula tugende Masaka batuzaale nga abaana mu butongole. Era ne twongera okusaba nti Mukama nga akkiriza era tetujja kukoma kutuzaala buzaazi Masaka, naye era tusaba nti omwaka ogwo gwennyini mu Desemba tujja genda mu kyaki era bongere okunyweza ekintu kino mu ddiini. Ekituweesezaawo akabanga nga kaneneko nti abaana bano bonna bakyali ku mulimu gwe baliko ate nga tebakolera wano mu Uganda, bakyalinayo bamaliriza katono, naye nga tusuubira nti Mukama nga ye mubeezi waffe mukadde ako bonna bajja kuba wano ku ground ffenna tunyumirwa omukolo. Si weewaawo abe wange tukikubireko engalo. Era ssebo kitange omulungi nga nzira eri ssenga omulungi omwagalwa tukoze ebirungi olunaku olwaleero. Vudde waggulu nga nti senga weebala eby'omu nnyumba, naye Omuganda aga nti weebala ataliiko ky'ogabirako yamala ebintu. Engalo ensa tezinyumira. Era ssebo kitange senga omulungi kkiriza mwana mulenzi Isaac naye wabadde ajja ayiseeko wali mu katale. Ssebo kitange onaaba okkiriza nange neewungula mu katono nti nenkomawo nettu lya ssenga omulungi. Abantu kubireko basenga engalo omugalo w'abasenga buliwa. Abantu kubireko basenga engalo sizuulireyo omululu buliwa w'abasenga. Abayo obugalo bw'abasenga sibuulira.
senga abaye tugenda kubala okuva ku 5 ije tubala okuva ku 5 okutuukira ddala ku 0 wengamba 5 abajasintanga mulekana nnyo erinnya lya muwala wammwe wengamba 4 nga mulekana nnyo wammwe siwe kiri then wetuukira ku 0 nsubira buli omu ayogera lyawuwe tulyoke tulabe tenti kyegenda okuvaamu kerere ey'amaanyi siwe waawo ntandikidde eno 5 4 3 2 Yasinta. emu 0 fena wewe aha mwebale nnyo mwebalire ddala that's enough. Congratulations, you got a reason to celebrate. Okay. Congratulations, you got a reason to celebrate. eri omukundu lyotuwadde tweyanziza olw'abasajja n'abakazi abaami n'abakyala abaana abato n'abavubuka bonna bogasse mu kifo kino tugwebaza olw'omukolo omulungi gw'otuwadde ogwa Isaac ne Jacinta twebaza ku lwasenga ne jjajja na buli muntu yenna kitaffe atagwawo ogeza ab'enjuyi zonna tweyanziza essanyu libadde lingi tusaba otukuumire mu ssanyu eri mu linnya lya Mukama waffe Yesu era tusaba Mukama nga tuva mu kifo kino omukono gwo gutambule naffe n'abanaasigala wano Mukama obakuume okusanyusa obulamu bwaffe tukuweesa ekitiibwa era ko tusabe nti n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwe mutukuvu gubeere ku bulamu bwammwe gubeere ku bintu byammwe ku maka gammwe ku kyalo kyammwe ku ggwanga lyaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo amen amen. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor. Ku Mukisa Herbal Clinic Kisasikula Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya herbal ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya herbal.